mwalabiwo emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu puroguramu yaffe y'olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Gideon Tugume Ssaabawejjere. Gideon Tugume abadde mugonvu nnyo ddala ng'alumizibwa mu lubuto olw'engeri etabadde nnungamu, naye twebaza Katonda nti nno waali ate Mukama akyamutuwadde. Sebusooka obuze ku batulaba. Abatulaba abalungi basewo ne bannyabo mbalamusiza. Musibye mutya, mwasuze mutya? Wendi katereze bulungi. Wendi Mukama akyankuumye naye sibadde bulungi. Naye ekisinza okuneewuunyisa nti abamu abateeka mu komenti oli n'agamba nti oyo Tugume si mulwadde. Tugume si mulwadde. Nogamba mbeera gy'ofaananamu. N'agamba nti Tugume gwe wagamba nti ndi mulwadde ate bandabye wasitanule. Naye nga nabaddeyo jjo ku investigator. Ati nze n'ensino bantu bansobera bagamba nti baagala nfe bufi balyoke bamanye nti siriiwo. Kubanga nabo ndi mulwadde generally sinaakutereera naye nga nja kuba bulungi. So n'olwekyo abatulaba abalungi mwenna mwebale kutuuka ne ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ga wiiki eno yennyini enkya ndowooza okwosanca. Kati tuli awo tutambula bwetyo naye obuzibu obukirimu buli nti abantu baffe okusingira ddala abawejjere nze benyumiriza bebeera nabo nti abamu tebagenda kufuna ka Christmas. Bali bubi, embeera mbi nnyo. Ogenda okulaba ebyetaagisa mu Christmas babingi. So nga ate amakanisa n'amakereziya gandibadde kino kyandibadde ekiseera ekyokuwaayo nga tujjukira omwana engeri gye yazaalibwa ne tusobola abantu okubaliisa emmere. Fumba emmere. Mwe bwabujingo yita abantu fumbe mmere abantu balye. Pastor Senyonga bandi mubeeko kye mukolera abantu amazima gennyini. Abawejjere bali bubi ne government by the way. Bandi badekera ogenda e Karamoja kati fumba omuceere abaana bali omuceere Karamoja n'akawunga. Bano abaana bali ku street koro bafune ku mmere. Sheraton yita ku bantu abatalyangako ku Sheraton balyeko ku mmere. Just olunaku lumu. Zino company MTN bikimuwa abantu mubaweeko. You give back to the people. Abantu mubaweeyo kwa kantu mubaddeze. N'ekyo kyandibadde ekirungi naye ne babagaga kwagalana togenda kubawulira. Tosobola. Toyinza kubawulira. So nga bandibadde nga bambi bandibadde bagezaako okulanga bayamba abantu ba bulijjo. Kati babagaga kwagalana singa beekunze ne bafuna miliyoni 5. Ne basala bagamba nti ati abawejjere tubawadde buli bawejjere buli mu town oba buki tubawadde ensawo z'omuceere 20. Abawejjere ne bafuna ku muceere ne bagulya. Tebasobola kikola. Kakati mukulu Tugume obadde mulwadde kyali era bakuwa obutwa ng'abasawo bwe bagamba. Ebintu bino byajja bitya? Ebintu bino byatandika mpola mpola. Ntandika yabyo nze ngamba nti munamawulire munaffe Siraje Ruwama yasinga okubitegera yavunaanyizibwako era nze ngamba yandyamu olukwe okulwalako. Kubanga Siraje Ruwama ndudde naye nga bwe tuludde naye gwe tususeeko gwe tususeeko naye ne Siraje Ruwama naye twakwatagana nga tuli mu mawulire ebbanga lyonna. Naye Siraje Ruwama ne bajja ne bamugula omulooya bamuyita Alex Bashasha n'amugula n'atandika okubanga antambulirako byasaategeera abantu ne baŋŋamba nti Siraje Ruwama akutambulirako akunoonya. Ne ŋŋamba yeede kiki kubanga olunaku olumu mwami Adamu Kungu yaŋŋamba Siraje Ruwama yagenda ng'amubuuza ntuukawo saameka nvaawo meka ku Radio 4 era entambula zange ziri zitya. Kakati Adamu Kungu mukwana gwange n'aŋŋamba ndanga nti ono Siraje Ruwama mpega kiki akwagaza ki saatutwalanga kikulu naye nga kansooka ensirike. Bandi awo kiyimba ono administrator wa Uja naye n'aŋŋamba nti Siraje Ruwama yabadde wano naye nga alina ebintu byambuuza sibitegeera.
agamba okyali memba mugundi mu mawulire naye entambula zo obeera naani biki mikwano gyo bebaani akati Sirajirubwama owange nensirika nembasirika wanzi wa Sirajirubwama bulijjo nendayo waka simukulu kwano gwange akati nga binsobera ati ngagenda ngamba ndi awe wandegeya waliwo tuli akamera awo ngabo twera we twakalyanga nga tuli capital ati manju awo bwe watya mbali awo ngomukyala ngamba ati amwami tugume gundi no Siraje gorere jawo nonga abuuza obo kyalira wane mmere sibitegeera kati abantu mbawera nga bamekaawo ngamba Siraje ono Rubwama kiki akati okumukubira esimu nemukubira esimu ngamba Siraje naye bintu ebigenda mu maaso nga bagamba ongenderako ontambulirako kiki kyoyagala nangamba akati waliwo Roya eyaŋŋampadde omulimu kunoonyerezaako nembuuza Siraje watandika ddi okunoonyereza ku nze nga bulijjo mbeera naawe n'ofuna omuntu aganta nabyambuuza byakubuuza notajja direct gyende nga Siraje no Siraje ebigenda mu maaso bw'oba tonabikola wandibirese naye bw'oba wabikoze dda egenda mu maaso naye kinaavaamu kiyinza obutaba kirungi naye nga nti abaana bange bakumanyi n'omukyala akumanyi kambategeeze nti wali nti Siraje olina byokola ki byoteekateeka kahati bwe yaŋŋamba Bashaasha Roya Bashaasha ne ŋŋamba nti Roya Bashaasha oyo waliwo esente ze yalya sente z'abakozi abaale ba UEB bwe babawumuza ne babawa kasimo ka biliyoni 35 sente nazirya kati bwazirya yazirya yali Roya waabwe bwazirya ne bajja bo bajja nga banoonya omuntu abayamba engeri gye bampulira bulijjo bagamba wa Human Rights kakole ki katuyambeko ne babimbuulira nze kinakola nenkubira nenoonya simu ya Bashaasha najija nakuro kanso nemukubira bwe mukubira nangamba ensonga ezo abantu abo nabasasula oba oyagala kumanya genda ku office nti office eri wanti eri Kibuli nengende Kibuli bwe ntuuka eKibuli nensanga nga ku office ye yagaana okujja okundaba nasigala waggulu ku mwaliro ndoozi oba ogw'omukaaga akati ne wabaawo omusajja bamuyita Kiwanuka ye yajja kati Kiwanuka naŋŋamba abamu twabasasulako naye abalala baafa ate n'abalala sente zaabwe zabawunsinga naye nga lwaki temubanoonya temulina akawunti mubanoonye nenga mbabaleetere ko yanja kugamba mukama wange ambuulire bwe navaawo bwe nti ku office awo yamusindikira message oyo Roya Bashaasha Alex nagamba nja kukolako kati lwatagenda kukolako nze nga simanyi nemubuuza era namubuuza ku message era ne message njirina eri ku WhatsApp nembuuza ogenda kunkolako nakukoze eki nze gwe wagenda n'ofuna sente z'abantu sente z'abantu gozirina zibawe ensonga zibawe bali bawejjere abantu basala ku mirimu abantu bafudde kumpi 7 bafudde kati abantu abo bangi abafudde lati mbawa sente zaabwe akati teyaddamu kakati ye yawaani Siraje omulimu nga ndowooza amaze okutegeera nti Siraje tumanyiganye Siraje aŋŋendereko bampa obutwa naye Siraje ate owaffe akati mba ndi awo nga waliwo omusango ogwaliwo awo nga guluma eby'ettaka nga ndina okugenda okuwa obujulizi kakati Makerere Makindye kati ettaka eriri Makerere eyo kati nga ŋŋenda Makindye kati bwe nagenda saamanya nti ate oli yagulimu omusango ogwo mabega kakati ng'akwataganya ate n'omulamuzi oyo badde bakamuleeta registrar muyita Lidia oba anene eddala lyerabidde nga bo bakwataga kye baliko baagala bankole ki bankwate balina engeri gye baagala okikolamu manye ebintu ebigenda mu maaso temumanyi Robinson ku poliisi ku kooti ne baroyers temubamanyi babbi ate batemu baroya babbi ate batemu kubanga gwakubba bwamala okubba yita mu kooti naye n'agibeeyo ngeri gyabigizeemu ne bayita ku poliisi oba biki byonna ne bakuzingizaawo era babbi abantu bangi naye teri aboogerako babbi abantu bangi teri aboogerako kakati mba ngenda okwogera omulamuzi toyogera ng'ogenda kuwa obujulizi
toyogera bali aba be batwalako ettaka lyabwe bakulese toyogera olwagira bwete mumukwate polisi yali awo olwedde nga bagisetinze kubanga tekikirizibwa kukwata omuntu azokuwa obujulizi bwakati naye kati awo nakwange yambuuzaawo oze ne baluwa ekukkiriza nga munamateeka okujja wano ne mugaa nzize ng'omujulizi size kuwoza muki musango naye bwe mba mugyetaaga naye nsobola ogireeta naye kati size nayo oba okitegeera ngati nentandika okwebuuza ebintu bingi gw'omulamuzi ombuuza otya pc nga nze kuwolereza nga nze kukola ki nzize kuwa obujulizi size kuwoza nze kuwa obujulizi naye manya nti waliwo kye bakoze eki kye baliko era n'alagira ne bankwata polisi nentwala immediately entutewa yansoosaawo katwe gundi awo katwe ne bandedde katwe bantuuse katwe ne banzijjako byonna nga bwe bakola ku poliisi banzijjemu engato bankoze bitya banyingiza mu kadukulu maze okunyingiza mbadde awo neŋŋamba nti naye mwandindese nenkubira mukyala wange kubanga nze mulukira bwe mba sikubidde mukyala wange nkubira ggwe era ekintu ekyo newe nabadde ewaka nga ndi mulwadde mukyala wange namugambye nti gotantwala kiruddu sooka okubire kwezi Robinson kati bankubira nga bakukutte mu biseera ebyo we nafiirirwa wafiirirwa taata nembaga nti bali taata afudde ŋŋenze era bwe nakoma nembuuza nti mwami Tugume nti baamutadde kakati no olwo baganye okukkiriza njogere yadde n'omuntu yenna kakati mbawadde enamba bannange mukubire ki abantu bange wate babakubira kakati nga bagaana okumpa bondi ne baganze ne gwe mulaba mbadde mugonvu gumusina maanyi mwandirese nikola ki wendi bwe mba muneetaaga nja kudda nedda nga bansuza olwo bakuvunaana musango ki ate omusango gwe banvunaana sigutegeera nange kubanga nze nange tebaguŋŋamba akati nga saawa 2 ez'ekiro nga baleeta ebyokulya nti nze ndye neka nti nze sidya mmere ey'abantu abalala gye baleese bwetava waka waliwo abantu abalala bakolaki kubanga Robinson bw'okwata kamere n'okaleeta oba Godfrey gw'embeera naye ku ofiisi wali manya nti awo akamere ako kajja kuba kazibu kati ne mbagamba nti akati nooza budde bwali bukyali ne bakolaki ne bandeka akati bwe zaawera saawa 9 ogw'ekiro nawulira nga ku gundo manyi bagera RP bagenda ne bagulawo saamanya nti waliwo bye banona ogw'ekiro nkulayira muga Katonda mugulu ndi mukristaayo nga bagulawo nga bajja nga bagamba muzeeyi olina okulya konze sigenda kulya olina okunywa caayi konze sigenda binywa mbaga baatulagidde okole ki kubanga ojja kufiira wano baatulagidde onywe n'okulya olye nebaga nti kakati bannange nebagansebu nze gwolaba kati nagumye mpaka nkya mukyala wange nze nkima ajja kuwunoonya ajja kujja ne bankwata by force bankutta emikono emabega ne banyigemba bantaddeko gwe bati wansi no baninyere ku kifuba wagaki babaleeta direct kirabika babaleeta butereevu bakole ki banjiremu banywesa ebintu kakati bukulwana nnyo bye bampadde mbiwandudde basibe munange bwe babeera muri batya tebalina kye basobola kukola abasibe abalala tebalina kye basobola baalimu waliwo abali eruzira n'abalala bemanyi era bwe balivaayo balyogera akati nga mbiwandula nga sijja kunywa baleeta kyayi byokya bateeka mukamwa nempanda nembalwanyisa omu nemuruma nga Tugume gomba omanyi nga bwe siggwayo muruma kweri ne bandeka akati bandeka gangu gwe akati gwe nesirikaawo nenkuba enduulu naye nga ali ku lugi owa poliisi tagulawo kyokka baguddewo oluni baleeta ebintu ebyo tagulawo nembeera mu nsonda abasibe abalala ne bagamba munange kakati awo tetumanye naffe kubanga abantu abo naffe tetubasobola akati be ba RP akati nga buba bukya saawa ndoza zaalingizibwa 12 ngo akulira poliisi awo omukyala wa CID ngaze mwami Tugume bakufulumya nga banfulumya otuuka bweru naye nga mpulira olwedde mu lubuto siri bulungi kati agamba kwebonde okole ki ogende ne mugamba mukyala saawa zino 12 lwaki temwandese
nesooka nkola ki obudde ne bukya nemba akati nga bagira nti genda kati nga omukyala muwe ebintu bye nga bampa engato biki kakati ngombanjira bwe nti ng'omukyala agenda obimpa omuwa poliisi naŋŋamba wandigenze mu ddwaliro nakubbirako wandigenze mu ddwaliro saayogera bingi saamuddamu kyenakola nga ampa gundi zange nalinawo omutwalo gwe nalinaawo obutwa bwebukodde ku ssaawa 9 gwakiro baagala ŋŋende nfiire awaka nga bwogamba nti kati nzize awaka bw'otuuka mu ssaawa emu oba okoze eki oba ofudde kati bagamba nti oli twamuta n'okugenda akola ki yagenda kakati nga nkwata booda ngenda ku Kampala Medical Chambers bwe ntuuka ku Medical Chambers abasawo nga banjiragira bagamba embeera eno gy'olimu wansi omuntu aligira nga si mukazi wano bamanya nti awo waliwo obuzibu kati bagamba nedda kati nga nkubira mukyala wange mugamba manyi nti kirabika waliwo bye bampadde nale poliisi naye banavuddeyo kati ndi wano ku Kampala Medical Chambers omukyala avuga emmotoka ng'omulalu najja nansanga awo nansijjawo nebaŋŋamba tugende mu Bachina wali Abachina bali abagundi Kampala Medical Chambers bo detectinga ki bo bagamba nti engeri gye balaba butwa naye obutwa baŋŋamba nti obutwa busobola okuba bw'emmere oba bwaki obutwa obwo bawadde waliwo emmere naye okolewe obutwa naye ne mbagamba nti sinalya mmere bali baleese ebintu nga sibitegeera nembiwanda akati bo ne batya Kampala Medical Chambers ne batya ndowooza ne bagamba mona ayinza okutufaako wano ng'obutwa bukoze eki bayinza okuba bo bakimanya bagamba ne bampa rifaaro nengenda mu Bachina tuuka mu Bachina China ne bagamba bandaba bwe bato omukyayina omukulu oyo n'agamba nti this poison era ne bankolako mangu bantaddeko biki bye bantaddeko byonna kakati bwe bamala okugira ebyo byonna bibagize kati nentandika okubanga omuntu akola ki ateraateraeramu naye nga olubuto lunuma kyewakimanya namala ndowooza wiiki awo akati bamala nebagamba weetaaga ekyuma ekikooza munda ate ekyuma ekyo kiri Nairobi akati neŋŋenda nali sina ssente naye neŋŋamba mukyala manyi nti ontwala oli gye tutuula mu National Consultative Forum nsobole okukola kikoogera nabo ndabo banaafuna akasente baali baneetaaza $7,500,000 ogenda Nairobi akati bwe ntuuka bambi abagunda abo ne batuula ne bagamba nti omanyi nti akakiiko aka finance ne kagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kubanga era kwatagana ne National Consultative Forum mufunde tugume ssente agende Nairobi bamujanjabe ne bagamba nti abakiteeke mu buwandiike omukyala ntuteeka mu buwandiike kakati baluwa negendayo njagala kulayira twasiiba olunaku lulamba netutako olunaku olwokubiri ng'olubuto lunnuma bamaliriza nga bampadde ebbaluwa nga bagambye mulekwa ng'asazeewo ye mulekwa oyo sekuritale n'ebyabakama akulira ebyokulonda waliwo n'omukyala wa byamateeka angeyo Jennifer nga basazeewo tebagenda kumpade n'ekikumi n'eki ne bagaana okumpa ssente ne bagaana okumpa ssente ezintwala okunzijanjaba kakati nze nakimanya ate luvannyuma nti ate Jennifer ono yali mukwano gwe nnyo gw'oli Alex Bashasha nakimanya nakyo luvannyuma nakimanya luvannyuma oba kitegeera kakati munnange nga tudde awaka ng'ebintu bitusobera ng'omukyala agamanyi tutunde oba tutunde amaka ne mugamba nti ate tutunda amaka kakati nalinawo akabanja akali bali awo ne tukatunda era kwe kugenda neŋŋenda e Nairobi ne bankolako bamala okunkolako ne baŋŋamba nti olina okudda oluvannyuma myezi emeka 3 akati nenkomawo bwe nkomawo naye lusigale nga lunumiriramukko kubanga mu myezi 3 egyo nina okubanga era nina eddagala erikola ki erimala ekyamazima saafuna ddagala likola ki naye Abachina era nenzira kuba era mu Bachina wali osasula $3,000,000 okukolako
akati nembeera nga buli ngenda kumpi n'emitwalo nga 3 meka kati nga bampayoko ku gundi naye kusingira ddala olina okunywa amanda n'amata girasi 2 ez'amanda ku makya ne girasi ey'amata n'olweggulo girasi 2 n'amata akati emyezi bwe gyaweddeko nga sirina ssente jaggwako actually nga sente nezinnema kati bwe jaggwako nensigala nga nemba China sirina ssente zikolaki zigendayo kati nensigala okusigala nga buli lwempira nga lunuma ng'amirako kapanado bupanado babuki painkiller kati olubuto lwasutuka mulundi gumu ne lutabuka lwatabuka enkeera nali nogenda ne Stanley Endawula wide investigator nga tunogenda mu Charity Jinja nakena nengendayo naye nga lwanuma nga sinza kulya sinza kunywa sinza kukola ki era Stanley yapangisa motoka special okunziza awaka nenziza awaka era bwentuuka awaka mbeera gye nalimu nga sinungi ne bantwala mu kadwaliro kali awo naye kadwaliro ako nagenda okutuukayo ng'ate ebintu bitabuse olwa sisitimu wekaliba dwaliro liri awo olwa sisitimu nga ne sukaali naye alinnye ng'ali kumpi mu 3 kati mbagamba nti ago ogenda kufiira wano basooka okunjirako nga bankuba ku gundi ne batandika okunkuba empiso baleese insulini kakati insulini ate kakati olubuto lwe lusinga okunnuma kakati ate mukubya insulini owa sukaali ngenda kufa bufi n'ava waggulu ku 3 nadda ku 4 in fact yatuuka ne ku 3 kumpa kwemu ne mwaba nange bintu bino munkubya insulini agenda kunzita kubanga ekinnuma okusingira ddala ki olubuto luleete gundi eyo kakati musawo bwe namulaga ebintu byonna bwe byali musawo n'agamba ase tujja kukusobola gamba genda kwe mukyala kwe kukubira ku makya nga tukubuuza tugende ekirudde oba wa akati natuuka onoga nti ekirudde eno yinza okukola ki okufiirayo kati tufune ate eddwaliro wagamba togenda noga waakiri tunaleeta eddagala eddala naye tokola ki togenda kiruddu kakati ne tugendawo kudwaliro awo eddala awo waliwo odwaliro awo Lifeline kati ne tufuna specialist waliwo specialist omusawo amanyi ku byobutwa neki negundi byonna ne sukaali najja n'agamba nti tubeeko eddagala lye tukozesa erisobola okugira nga linjoza munda akati eddagala ne balimpa naye era lyakola ki naye nerigaana nerigaana kati omukyala yesirasala amagezi waliwo era kapolota akaaliwo awo n'akatunda miliyoni 4 nitugenda ewani tugenda mu China abachina baddamu bampako kukundi bankolakolako era kwe kulaba nga nazeemu okuba nga nsobola okudda engulu nensobola okuba nga nzeemu okutereera naye era lukyannuma bwe neebaka ekiro kati waliwo kizimba wano bwekiti wano era kikyaliwo wano kizimba wano ne kakati wabeera wannuma kati nze mu mbeera zange zenimu si nze ng'omuntu sirinze tugume gwali omanyi kakati ndi mulala mpulya kamunguluze yeka n'okulya nga siri bulungi Robinson amazima genyini naye nga bino ebyo byonna bigenda mu maaso olajja naawo onoonya ezikola ki naye ng'abantu bo boolina bayitirivu abalina ssente nze nva ntuŋŋamu nva Ruhaamu Museveni bamuzaala Ruhama mu constituency gyenvaamu Janet gye bamuzaala naye bwe bali mu buyinza naye tebayinza kugamba nti katuweereze tugume sente zimutwale e Nairobi oba India kubanga abachina babadde bagambye ngende India oba China naye nga sente sizirina tebasobola kikola Lulina raja wano nenda general sale nibugaba bannange ndi mulwadde bampeeko yadde naye yayita bizonto babimanya wakaweerezaayo gundi meke zange nga oyagala tumusinkane toloza tabirabangako nze nina abantu abali eyo ba Robert Njomulyenyi bani bonna bali eyo naye tetubasobola goloze embeera gyendaajanye mugwe ngeri gye warajana n'okuteeka ku seti n'oyogera tuguma afa buli omu ne radio zone zibyogerako tebabiwulira tebabiraba naye waliwo asobola yadde okugamba nti tuguma gende mu ddwaliro Kamiliyoni yamaze kuwandiika Kamiliyoni kati bategese bagambye nti nibagala chopa mutwale mu ddwaliro lya Aga Khan bamujjanjabe then bw'anaatereramu bamubuuse mu nnyonyi bangi be batuteebweru bamala kubawandiikira nti nalwadde ozawa tebamanyi
intelligence report ng'ebagamba nti Tugume aboogerako. Lwaki ekyolooza tebakimanya? Kati kwegamba olaba embeera n'engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kanyima ssente mwalimu ekintu ekirala ng'olabira ddala omukono ogwabali bali kubanga oyo olwoyo abashaasha oyo ali mu gavumenti. Nze kubanga nawandiika ebbaluwa ne ngiwandiikira pulezidenti nteekako prime minister baani bonna ne mbagamba baagala kunzita naye kinzisa si nze abantu bali aba ssente zaabwe biliyoni 35 ze baalya eza UEB bazibasasule mubayambe naye tewali afaayo bonna. Bamukwatako polisi yamukwatako nemutwalako ekibuli netaddangayo yabawa ssente ne bigwa. Semwayi bamukwatako n'abawa ssente ne bigwa. Ye bwatyo yenkola ye bwatyo bwakola alwanyisa akawumbi kamu n'asigaza 34. Okiraba yazimba ekkanisa ewaffe Ntungame eyo kubanga gyava ekkanisa eringa Lutiko naye Katonda yayagala ebyo ssente kati byebyo baagala barevulandi bye baagala. Yazimba awo ekibuli awo ekizimbe kya myaliro simanye emeka kiri awo okitegeera naye n'akwata ssente n'aziwa Siraje Rubwama banzite yembeera kati gyendimu mu kiseera kino. Siraje Rubwama ne kakati bwe tubadde wali ne Matiya amukubidde essimu n'amubuuza ku nsonga. Siraje Rubwama aŋŋambye nti yali awo Nyanze kubanga oli yamugamba agenda kumpaabira. Kakati ye Siraje Rubwama n'asalawo anoonyerezeeko kati owulira owulira njagala oyite Siraje Rubwama ayogere ku nsonga zino nti oli yamugamba yali ayagala kumanya biri ki bye nasoma alyoka ampaabire. Ne mugamba bati Siraje omuntu owange Siraje gwe bakunoonya batya banoonye gwe bagambe nti lwaki banoonya kwezi bamanyi nti nze almost tusula ku kitanda kyekimu. Lwaki tebanoonya kwezi lwaki banoonya Siraje? Okiraba ati Siraje baavu nnyo obwavu bubakozesa n'ebintu bye batasobola kukola. Nze kirowooza nti bwavu ndowooza bukopi n'omululu kubanga Tugume otawaaki yafunyeyo akasente. Okiraba kati wafuna ssente okutta Tugume ng'alina omwoyo mutono n'embeera mbi ng'amutta. Kakati okimanyi nti ne bino bya Buganda bye twalimu era mulimu abantu bebawa ssente banoonye basale amagezi banzite gwe totunekimanya. Nze abalabe nina bangi naye ku luno kino si kyabano bano babadde bagezaako naye nga tebananfuna wenalwalidde kati ate bibagira nze kumanya nti nakatonda wange oli najja naŋŋamba nti ayagala okukola ekintu yegundi negundi. Owulidde Robinson? Kati embeera gye tulimu yeeyo nze kubuulidde mu mbeera kati wembadde wonna. Mwami Stanley Ndawula owadde investigator nga ateeka okulaba nga bafumba emmere etaliimu buto etaliimu kaki konna balabe nti nsobola okulyako era neetuuka. Gwe kennyini awamu ne Saava Diini Lubowa nga mukwata ssente nga mumpeereza akasente ako gakayamba okugula amata n'amanda kubanga nina okunywa egiraasi 4 ez'amanda amasekule obulungi. Nina okunywa amata egiraasi ku makya n'olweggulo nsobole okubeezaawo obulamu. Bwe ndifuna ssente ndigenda India bwe libirigaana ndifa bwekitegeera. Bwe ndifuna ssente n'okugenda kati e Nairobi miliyoni ze neetaaga kati ziri 12 kubanga okuddayo bangamba ngire miliyoni 12 nazo zaaganye kati ndi awo. Nobwowulira omuntu ng'akugamba Tugume oyo kirabika sina mulwadde nga yayagala agambe nti baki n'abantu ne balaba bagamba kirabika wama kirabika balimba ndi mulwadde. Si bwe nali nfaanana naye kakati balooya abaana abasusse okubba abantu. Kasango omujjukira olwoya Kasango yabba ssente za Namasole w'omukama bw'Atoolo Besitike Migisha era n'akola bingi nnyo ne bamutwala Luzira n'afiirayo. Balooya omuze gw'okubba ssente z'abakirayanti baabwe kifuuse ekizibu. Bannange balooya babbi abantu kino kikugamba nga looya babbi abantu naye abantu tebamanyi babatya. Tayinza namutwala mugundi oli amuteresa ekyapa enkya n'agaa ekyapa kyabula bagenda okwesanga enkya nga kiri mu manya ge kiri manya ga looya nga n'ettaka yalitunda. Nze nga n'ettaka yalitunda bagenda n'akwata gundi ne bakwatagana bombi sayidi zombi ono n'akwatagana n'oli ne bagenda ogwo n'ofa ebintu ne babikwatagana ne babitunda.
kasita estate bayamaanyi abalamuzi n'amanya nti kakati golina estate eyenkana bweti agamba bampeeko ebitundu 2 ku 100 banna buloka be bagenda n'ettaka ne balitunda ne bagabana ssente gwatalina ssente n'obwokoloota omusango gukusinga bye bigenda mu maaso kati nze nawagira ono looya ono prida aliko kati Semakadde kanso Semakadde namuwagira ng'amanyi nti ajja kulwanyisa ebintu naye bamuli bubi baagala mutta era sikiwa nti anaawona era yegendereza obutwa yegendereza obutwa bandimutta nno nze nkubuulira Semakadde wegendereza abantu abo bakyamu kubanga barooya obubbo buli mu barooya babye bakirayantsi tena gwe batabye nze nkubuulira amazima baagala kutambulira mu butaala kutambula mu motoka enene kuzimba amayumba agabbeeyi nga bakatandika obubbi buli mu barooyers Robinson olwaleero diringa ne lawyer at your own risk beera naye n'omusango agubeezaayo buli kaseera n'agala bagongezeeyo nga bwafuna ssente naye wano twali alina kubyogera wano bongezaayo emisango asobole okuba nga ono amugyamu ssente gwe kirayanti gwe nenzija nenkugamba olina okumpa $50,000 buli lwengenda mu kooti naye bwe ntuuka omusango saagala gugwe nemala emyaka 5 5 gano ate bw'ogaana okuzimpa nsobola okutwala mu kooti nenkuwaabira lawyer client relationship nenkuwaabira n'okola ki n'osasula ng'oganya okumpa omusango gukusinze olina okunsasula osasula ebbanga lyange lyemaze ate osasule ne zonna zobadde olina okumpa bw'ogaana nga tugenda mu maaso g'omulamuzi ng'omulamuzi akusalira omusango ng'ogenda luzira abantu batunze ebyabwe nga basasula abalooyazi ate nga n'emisango gyabasinga oba tokimukimanya ekyo bekubana ne balooya ab'oludda luli bakwatagana ne bali ne bateesa kakati gwe balaba nti tolina bugundi gwe bonna ne bakwatira ne bakimalira eri ne kigwera sayidi eri owulira kati yembereza kubuulira yembeera eriwo gweva mu bannamawulire bobadde ogamba nti bannamawulire nti ki naye looya yakafuluma yakagira bwati oba atya ne ssente zenkana eddaawo n'ogula emmotoka ya bbeeyi n'ogula mu nyumba n'okola bikikweregwaga gwe temubuuza ssente zivaawo bo bazijjawo kati bwe mutaakwate ku abantu bano abakola ebintu ebikolobero ate ne mubaleka ne mutaboogerako ensi egenze bagenda ewa Kyagulanyi nga batatudde omusango gwa Kyagulanyi mu kooti ate ne bakwatagana ne balooya aba Museveni nale ne balya ssente Kyagulanyi bwe yakimanya omusango n'agugjayo nga bali beegasse nga baalidde dda ssente kigambibwa ati ku akawunti ya Sseggona ng'olukaaga kwe luli lutudde obukadde bamaze dde okutuulako gonoze gobitabya nezo nga tebazoogerako mu Nuupu ate ne boogera ku za Mpuuga ate ze nkugambye Mpuuga kati musajja wattu bagira wa bwereere naye nga baalya ssente bagenda okugira bwe bati nga balooya bakwataganye ne gundi basabye Museveni bilioni 11 nga bamusabye bilioni 11 omusango bakole ki baguwangule bakwataganye balooya ne bakiryo waabo bagunda abo bakwataganye bw'oba oyagala omusango guno kuguwangula tukwatagane ne balooya bali tubawe ku ssente ne bawa bbiiru Museveni ne bamuwa bbiiru ya bilioni 11 n'abawaako 3 yesooka okutematemawo baalya ssente ku musango Kyagulanyi bwe yabiraba yakimanya naye waliwo yamubbirako naga nti owaayo omusango gw'ogamba nti owabidde Museveni abaana nga baagulidde mudda yakeera bukezi ne Sseggona teyabagamba era kuva olwo enkolagana ye ne Sseggona ne bagundi bonna yafa oba temwakimanyamu kakati ng'ovuddeyo eyo nga tukomyewo omusango guno ogw'okukuwa obutwa wakutwalako ku poliisi yonna nasooka nempeereza message enanga nempeereza Tom Magambo afande Tom Magambo namuweereza message nengenda ku CPS nendopa omusango ogwo reference njirina naye tewali asobola kukwata musajja oyo n'abantu bali bonna babanja bonna bajja ku CPS bonna
ne PCPS bagano kubajja ko statement nze kurayira ati Siraje Rubama mu reporting entya sisa mu reporting kubanga ze ndagira umurundi gumu kubanga ye kakati oli yamutuma nkugambye Siraje Rubama ekyandaga nti ye yakora ekintu yali nori engeri je yanonyerezaako atenga naye kenyini nagamba oli yamutuma obo kitegeera kati bwembanga na webo obutwa atenga waliwo abali banonyereza kumanya esaawa zentambula obudde bweninda mmere agiryaki asinga kulyaki kakati gwogamba ki obeera ogamba bagenda ne wali woolira bwendira wennyini ekitegeeza twegendeze n'ebifo bimwe tuliire anti nze kubuulira obeera otudde n'omuntu bwoti nga muri ku mbaga museka oba muri ki mulaba abagole ng'oli ajjako amazzi g'obadde onywa ng'ateekako agalimu obutwa gw'oluvaayo mu kusanyuka mukola ki ng'ennyota ekuluma ng'okwata amazzi ng'okola ki ng'obutwa bukumaze akusiye kennyini mwetegereze ate yasinga n'okuzikuba mangu kusooka kamube nga mugenze mu meeting z'ebyobufuzi oba z'ebyamawulire yasinga okubeera kumpi ate akukwanira emyaka ng'egyo bwe nkugamba Siraje Rubama bino byonna twakabeera bamikwana emyaka 2 mu egyo 5 ne Siraje Rubama anti kati kubuulidde gwe kakati wogenda n'otuula kakati n'otuula ku meeza bwoti n'oteekako ebyokunywa kasoda kooleseewo ka siringi 10 n'ogenda mutooyi ogenda okudda okanywe ojja kusangamu obutwa butwala obulamu bwo so nga singa wamuyiye n'oleka ng'omuyiye n'okomawo n'ogula omulala n'ogula omulala aba asinga naye ebyo byonna nze singa tebankwata by force bati bagenda kunsobola ekisooka nze sirina mikwano gyentambula najjo gwentambula naawe yeggwe ate nkimanyi toyinza kunzita oba okitegeera nze sirina baara sinywa mwenge sigenda mu baara ntono nsanga mu mwenge ekyokubiri sirina bakazi nkwana ojja kusanga ng'alina abawala bakwana ntaali nabo ekyokusatu nze togenda sirina kivuga motoka nze ntambula mu taxi ntambula ku boda toyinza nakumanya taxi gyeninye toyinza kumanya boda egenda okuntwala nze ntambula butambuzi ndi muwejjere oba okitegeera kakati mbuulira wandinsanzeewa nze neme nagivaako nze ne mu woteeri gye ŋŋendamu ye yagenda eri ng'alowooza nze sirina woteeri ngwawo wano n'eri nengwawo nendya akamere kendedde ate bwe mala okukalya awo wentambulira ati nze nali muzibu wakuwa butwa era kwe kuwangaala kwempangaddeko naye bano bakola ekubanga banoonya engeri gye bakikola nekikola ki olugwe kubanga polisi bwekuta n'ogenda baga nti aha oba kirabika food poison ye omuntu eyafudde baga katunoonyereze kateekewo okunoonyereza yo polisi teyatwala buvunaanyizibwa kuvunaana bakungu bayo teri chayi atuuka ku polisi saa 9 aba avaawa era n'abaamufumbye oba kitegeera era otuuka otya okufuusinga omuntu nga waliwo abakuuma abakola batya ne batavaayo kati obuzibu bulina ku poliisi okwo kasita ziwera saa 12 bonna nga bagala woofiisi tetukyalina poliisi ku kawunta n'abakuuma eno kati bali ne bakola effujo lye baagala bana bali ku kawunta baleeta abantu ekiro ne bateekaawo buli omu ne bamuggyako ze bamugyemu abo ne babata abalala basigadde bwoganda n'ogiraba otatalina sente omuwejere ne bayingiza munda ekiro basula banyagulula ku poliisi basula banyagulula mpaka obudde kukya owulidde kati byebiri mu ggwanga nti kakati barooya babbi barooya aba gavumenti bateeka ku gundi bayita ba resident state Anthony's babbi abalamuzi babbi abapoliisi babbi kati buulira gwe gyogenda okuyita kati eggwanga lino tulirimu tutya kati kubeerawo bwotyo tulinga obunyonyi kakati weebuuze kakati bwe mbanga neetaaga miliyoni 7.5 ezintu kati bawejere bameka abagenda ebwenga ebintu kibatuuseeko bwe kityo kati abawejere batabusi nga batagundi ogenda okola ng'ali wali agudde wali nga oyo bajjawo balinga abapalestine eddwaliro lino eryerubawa pulezidenti lyatusuubiza okutubeera eryakabiri akatwala biliyoni 4 mwave ku madwaliro bali bazimba agaabwe ate togendayo owulidde togendayo singa nagenda ekirulu singa ndi mufu
Kiki? Singa nagenda ekirudu singa ndi mufu kubanga kati bandigize wali bamanya nti oli wali we bakutira awo wenyini basasula awo basasudde awo ne bakujja ne kati loya teyamanya nti omusango waguvaamu ate kakati aliwo no bashasha ate ye Siraja agambye nti yabivaako naye alimba ekyo bya bulimba omala kuntuusa ku kino ng'obivaamu ate n'abantu yabasasula n'okutuusa kati tabasasulangako ye kyere yagala kuraba nga ntuusa kyantuusa kunzita then bali bakole ki kubanga nkugambye nti abantu kumpi nsambu bakakola ki tebamanyi ekibata nga nabo bafa buli akulemberamu n'abeera omukulembeze w'abane ng'oyafa buli akulemberamu n'omukulembeze w'abane ng'afa n'aleeta bannamawulire baabukedde ne kakati balina wano ne bakwata gundi ne bakwata video ng'abantu abo boogera biki naye amawulire tegafuluma olwagenda ne baagala bafune sayidi yooli yabasasula ne bakomaawo anti kye nakugambye nti bannamawulire abawejjere be basinze okuleeta obuzibu mu industry eno ne bakozesa bannamawulire abawejjere okubega okutuusa obutwa ku bantu abali be bajjako interviews n'ebirala byonna okwagala okufuna n'obuwejjere njagala kutegeeza Robinson nti tuliwo tetuliiwo oli takulimba nti enkya waali tebakulimba essaawa yo n'omuntu agenda kufa naye ng'abatuse bebe bwennyini gavumenti gye tulimu eringa eya Saddam Hussein bweto bwe yakolanga bwe yagiranga nga gwe baagala okutta tosula ne Libya gundi Gaddafi bwe yakolanga ne Assad bw'abadde akola owe Syria ne batwala abantu be bamaze okutta ne babasuula mu kinya ne baziika kati baziikula buziikuuzi abantu kunoonya abantu baabwe kati babazikula mu babajjayo bakole DNA balaba abantu baabwe abantu abaafa ebyo ebigenda okubeerawo tobiita bintu bya kusaaga Robinson ekiriwo kigenda mu maaso kati oli amala kuba bw'omwogerako nti wabbye nga gwakunoonya gwe yayogedde akutte yasobola okusigaza omunyago enkya bw'agenda mu kanisa oba mu kereziya gwe bateeka mu maaso kubanga yawaayo ku ssente gwe bawa akazindaalo ayogere era ogenda kubalaba mu Krismasi muno ng'abantu aboogere tebannakyakulya tebalina ki abafaatha bagenda kutuuza abantu mu maaso barevulanda bagenda kutuuza abantu mu maaso babawa obuzindaalo basabe akalulu ka 226 kubanga be balina ssente naye nga ssente ze balina zezino ez'obutemu ssente ze balina zezo ze babbye ku bantu okitegeera nkugambye oli basinza musinzi basinza musinzi yes nkubuulira amazima buli bwogezaako okwogera oli bw'atagamba nti kankuwaabire akugamba kankutte naye omulala agamba kankutwale mu kooti nga Kanso Sibambi bwe yatwala ogw'ettaka oli ettaka lye alimubyeko ali Kasuli ettaka alimubyeko amaze okulimubako oli amututte mu kooti ate ono amuwaabidde olw'okumwogerako mukwogeddeko kikyamu ki nga nkugambye wabba ettaka lyange nga n'obujulizi weebuli kati ali luzira ku myezi 8 ono Sibambi agenda mu maaso n'ettaka yakubye n'ekibaati yakubye n'ekibaati lyerikubye ekibaati wane nakaseke wano kumpi kakati waliwo omulala wano bagenda nga baagala okubba ettaka lye ne bagenda ne baleeta akawale k'omwana waliwo akawala ne bakajja ku kaali ka neighbor ne bakajjamu omusaayi nga bawaddemu amasente maama nno bamuwa akakadde ne bamugyamu ssente ne bajjamu musaayi ne baguteeka mu kawale k'akaana ne bakwata akawale ne bakasuula mu tooyi ku makya poliisi yajja buzi n'ekwata omusajja yamusanga yeebasiga azuukuka wakuta omwana wamukwatidde mu tooyi ndi omusajja banayinze sinakwati tugende okutuuka mu tooyi ng'akawale mwekali tugende bakebere kugenda kumutwala okukola ki okugenda ku gundi nti evidence eraze nti omwana omusaayi gulo oguli mu gundi gwa mwana wamugyeko n'embuzi naawe twakukebedde biki omukyala we bwe yakiwulira n'agaba bulijjo ndi n'omwami akwata obuwalu bwana obuto omukyala n'abisiba yalina obwana bubiri n'agenda bwe yagenda ono ng'ali mukomera bakuba ekibaati kati ye system eriwo ye system kati eriwo na kooti nekolagana n'abantu ba bulijjo baagala okubba ne bakubba bw'ogaana bakutta nina mukwano gwange bakamuta juzi yes bakamuta juzi
bakwalagala ne bamugira ne bamutuga nze kusemwayi baŋŋamba tusobola okukuba akateyimbwa tusobola okukuba empiso n'ekutta tusobola okubuli kimu kyonna n'okutuga obutuzi ne bateekawo okunoonyereza noba nga wafa kaakati embeera gye tulimu okiraba gyembeera gye tulimu nti bw'ogenda mu ddwaliro eryawano ne bakumanya nti oli mu ddwaliro eryawano bakutirayo bagenda ne bakolagana nabo kubanga omusawo banaasi babasasula $40 ono amuwadde obukadde 5 tabulabanganako sente empya bizike akolekawo bandu ya miliyoni 5 agireesa agambe nti njagala tuguma oyo muntu eremu eddagala erimuta nali nebasa mu ddwaliro lino lye nabaddemu nendaba oli ng'akukutakwata nagugumuka nenga atugume yadde ndi wansi nja kujja ng'amanyi okiraba bakuteremu eddagala erikuta n'ofa bw'ofa baga nti awo lyabadde mu ddwaliro sukaali wuyo yalinye ye yamusse naye nga si sukaali olina okugenda mu ddwaliro Robinson gwali wano kati munamawulire kati olina okugenda mu ddwaliro lyomanyi nti eddwaliro eriwo olina dokita wo ekisooka olina okuba nga olina dokita ng'omusayiniinze okiraba nga bw'olwala akubeerako yakubeerako naye bw'ogamba eby'eddagala nalireeta nalikubira awaka naye kati ebyokugenda mu ddwaliro kati Lukwago baali bamuse enakasero Road Mayor Erias Lukwago yali azze engulu y'omulaba bwafaanana yali azze engulu Erias Lukwago kimanyi nti yakuzza n'obulevu buno bwawaggulu buno bwa ati busubambi bugize buli buti bwaganye okimanyi okimanyi takyayogera nakwogera bamukoze nga gundi gakyanjo gwe nokubulira Erias Lukwago singa tiyali Besigye singa takyali mulamu ne bamuddusa mu kasenke kamu ne bakamugyamu ne bamuddusa mangu ne bamutwala e Nairobi Dr. Besigye ono gwolaba oyo omusajja oyo gwolaba kati tugenda kubeera mu tutya era byebyo zembeera ze tulimu bwetyo bwe tutambula singa Ssaabasajja Kabaka Museveni tiyamuwa sente n'atetenkanya agende mu ddwaliro yali tafiiridde wano kati bwe muri kuki njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka era nkwagalize Krismasi ennungi nti wangaala ibeene kubanga ssebo wali ogenze naye Mukama n'akutaasa Museveni oyo akyalinamu omutima ndowooza oba ebyange tanabimanya osanga yandipaddeyo obukadde wandimuwandiikidde ebbaluwa Museveni ebbaluwa ezo tezimutuuka zikoma wa Nalweyiso ate Nalweyiso alina omutima omubi ekyo kikugambye ebigambo nange byanayogere watamala emirundi okusinzirako omugezi tamala emirundi bwe yatugamba bwe yatulambira nze Nalweyiso nandabako katanzitabusi nze kugambye sigenda bawandiikira bate bampa bandeke nja kubeerawo banfenfe naye bwe nfa nga tebaleetanga miliyoni 10 tebazireetanga kati nze kubuulira era bazirye naye nenze nzange tebazireeta wa mulwanyi omugenzi Francis Karegeya y'omu kwabo bakuba ebbunda okweyonona kuva e Tanzania paka okutuuka wano n'afa baali bampadde adde 10 yedde bukitabo ekyo omuntu gw'ozaalibwa naye ku kyalo wali ewaffe Emijera wali nga tuva Ruhama mu constituency y'emu nga gwe president ng'omukyala wo yali member wa parliament nga mukyala wo kakati n'okutuusa kati w'amaanyi ennyo ye minister of education ye first lady ate kati ani gwe bawa ate gwe batuwa balina emitima emibi Robinson abantu balina emitima emibi baagala ofe kati baagalayo omugezi mulala entuŋŋamu tebamwagalayo okitegeera so kati embeera kati eriwo bwetyo njagala okusabira Dr. Kizza Besigye gyali yonna gy'oli Mukama akukuumireyo obeere mulamu onaye ojja kuvaayo bulungi kubanga singa Dr. Besigye ono bamukwata ne bamuteeka awantu awala bandimuse naye kyamuyamba nti yagenda eruzira
eruzira tebamala gakutirayo sikyangu. tebamala gakutirayo Dr. Besigye kati option esigadde kwe kumutuga butuzi ne bamutta nga kazini era bagamba baali baagala kumutuga naye abagundi b'e Kenya ne bakuba ebifaananyi mangu ne babiweereza n'abaaliwaawo ne banguwa okukontakitinga Winnie naani baani abo kubanga ebiwandiiko bya Dr. Besigye bwe yatuuka ng'omujaasi teyabiteeka we yali asula yabiteresa mu woteeri era paasipooti ye n'ebiki tebaabikwatako kontakiti ze zaasigala kyova olaba yanga okugamba mukyala we otegeera baali baagala byonna kubibuzaawo bamutuge bamutte ati gwe ensonga kati bw'olaba wano kati Dr. Besigye takyalina musango gw'osobola omuwaabira mu kooti ogw'okulya mu nsi ye olukwe gwaggwa kati basobola kuguddamu gumuwaabira emisango gwa repu gwaggwa omusango gwa defilement gwaggwa omusango gwaki gwaggwa kakati ogubadde gusigadde gubadde gumu being in possession of an illegal firearm nagwo kati guwedde akati Dr. Besigye bagenda kusigaza kimu kumutuga naye bwe batamutuga abatwala hani bagenda mukola bati ogwo kwekalakaasa bagumu bukyaginga dda ogwo akati abatulaba njagala kubasiibula nti bwe mbasiibula wano mba mbasiibudde kubanga enkya simanyi oba wendi oba siriiwo embeera gye ndimu si nnungi siogera bino olw'okuba njagala munsaasire mumpe ssente nze siri musabiriza ayagala okumpa asobola okumpa kubanga naawe enkya oyinza obutatuuka kyendiko naye nekituuka ku mutabaniwo oba muwalaawo oba nekituuka ku muntu we ku muganda wo kakati bw'oba nga gwe otaasanze oba otaasa malala by the way Bible Yesu yayogera ye kennyini mu kamwa ke n'agaa nti ngenda kudda okusalira abalamu n'abafu emisango naye n'agaa nti bwe ndiba nkomyewo ndibabuuza nti basajja mwe bakazi mwe nali enjala yali ennuma ne mbasaba ekyokulya ne mugaana okukimpa ennyota yali ennuma ne mbasaba ekyokunywa ne mugaana okukimpa n'agamba nti balinziramu bwe bati mukama waffe Yesu twakola baddi tugaana okuwa ekyokulya oba ekyokunywa n'agamba ndibaddamu bwe nti abo be mwalaba ng'enjala ebaluma be mwalaba ng'ennyota ebaluma ne mugaana okubayamba kubaako kye mubawa okulya enjala n'ebata mwakimanze olwaleero kakati eyo Bayibuli ye kennyini nga yeyogerera Yesu ye kennyini ate jjukira Yesu si wa muzanyo ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda yagamba nti mbalekedde oyo alikomawo okusala emisango egy'abalamu n'abafu omwana waani n'agamba nti oyo Isa yaligenda okukola ekyo era ye Yesu kati kyekiri ku gundi yeka kyekiri ku Bayibuli yeka ne wano weekiri so n'olwekyo bw'osalawo okunyamba oba toyambye nze weeyambye wekka ku lwa Yesu Kristu eyagamba nti bwe ndikomawo ndibabuuza enamba kangibawe 0772 42 82 74 0772 428274 ne 0703 8053 0703 853 sizibawa olw'okuba ntuki kubanga abamu bambi akuweereza ka message ng'akusaasira n'oddamu essuubi oli n'akukubirako n'aŋŋamba nti oli otya n'omanya nti olina abantu so oli saagala tugaye nti bwe tusaba enamba gwe tofaayo bw'oba tolina nange ndi muwejjere kyova olaba ŋŋamba nyamba naye bw'oba olina ng'osobola okunyamba kola ki nyamba ndi bubi bwe naaba nfudde ndeme okugamba nti saalina bantu abasobola okunyamba mukama bakuumi kale bwentyo bwe ntambudde ne muganda wa Gideon Tugume omuwejjere Gideon Tugume mulwadde bya ddala muvemu ebyo by'okusaaga ffe tubadde tulaba embeera gy'ayitamu n'amaaso gakatereera luli amaaso gadde ga kyenvu nnyo nga ganneeraliikiriza ne at least kati gakomyewo baagaliza ekiseera ekirungi mbeere bulungi